So tuli wano bwe mujjukirako ebiseera ebyo mu October omwaka 2024 twali ffenna Entebbe awo nga tutongoza Flight Path project yaffe ne bapartners baffe. Kati bwe twatongoza project eyo, ebimu ku ebyo yali waste management, tusobole okutangira ebinyonyi okujja ku lukalu birye ebyennyanja oba ebisigalira by'ebyennyanja oba obukyafu bwonna obuli ku byennyanja, kubanga ebyennyanja ebinyonyi ebyo bwe bijja tuli kumpi ne kye bayita bird sanctuary y'Amabamba Bay ku Entebbe. Ebyennyanja bwe bijja ku shores oba ku lukalu, bwe bimala okulya ne bikkuta nga bitandika okubuuka nga biddayo. Bwe biddayo oluusi bisanga ennyonyi ng'ebuuka oba ng'egenda kulandinga, ate ne bisasamaza operation oba ne biyimiriza operation zaffe nti ba passengers tujja kufuna cancellation ya flight, tujja kudelayinga flight, ate n'ennyonyi tujja ku disrupting operations nti tuspendinga sente nnyingi nnyo okufixinga windscreen y'ennyonyi, okufixinga blades za engine. So ne tugamba nti tugende mu community tuyambeko abantu baffe okumanaginga waste, nti bwe tukuba omulanga guno ba communities ab'ekigungu bajja kutandikira awo beeyambe bennyini bakuŋŋanye kasasiro ono. Naye tulina n'omulamwa gwe tuyita recycle, repurpose ne reuse, nti ebisaaniko bino obiraba bisobola okuba bya mugaso kasita obikwata obulungi n'obicleaninga n'obipackaginga bulungi n'ogamba nti nsobola okukwata nenteeka mu kaveera obuveera bwayo, akalala nenteeka mu plastic, akalala nenteeka mu metal, nti omuntu yenna abyagala oba abigula bw'ajja n'abisitula, abisitula bulungi n'abitwala. Na bino binnyaanya, matooke, biki byonna bisobola okuteekebwa wamu, bwe bivunda ne babisobola ne babitwala mu farm ne bikola nga manure. So tutandikidde Kigungu because Kigungu Entebbe, ate ffe ewaffe mu nnyonyi y'eggwanga ewaffe Entebbe bwe waka. So tulina okutandikira ewaka tuyonjeewo then tulyoke tugende awalala. Kigwe mulamwa gwa leero gwe tuliko.